Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Bannange abalungi abatulaba muli mutya mwasuze mutya musiibye mutya nti munange wambazuukuke wambagenda kwebake wambali ku mirimu kwegamba nti eno sherabibwa buli wamu worldwide nyingidde wamanya nakawombe Shifa Hope nga we mundaba wano tuli mu lugendo tugenda kukola surprise your loved one oba kiyite onyisa omwagalwawo mikwano tugenda kukyalira eri omuzira mukwano wootudde awo nyina ekibuuzo kyenkubuuza gwani muzirawo ani gwotulya n'oga bannange singa teyali gundi oba wano nandiiseewo ntya singa teyali gundi kino nandikikoze ntya kati munange olunaku olwaleero waliwo omwami nga ye buli watuula awo omwami ayitibwa gaadi buli watuula awo agamba naye nze gaadi waabwe singa teyali mukyala wange bino nandibikoze ntya obulamu bwandibadde butya nandibaddewo ntya gomanyi omuntu yebuza ekintu ekyo kaakati leero tugenda kukyalira omukyala omuzira era ye omwami gaadi bwatuula awo agamba nze omuzira wange ye mukyala wange kati gwe mukwana atudde awo mu bulamu bwani muzirawo buli muntu alinayo omuzira we mu bulamu bwe ayinza oba muzaddewo ayinza oba mukwano go ayinza okuba patanawo gwe muli mu relationship naye oba ayinza okuba mu b'eŋŋanda ayinza okuba stranger gomanyi nti stranger asobola okujja n'agwa bugwe mu bulamu bwo n'afuuka omuzirawo tutuno tuli mu kkubo tusimbudde tugenda kukola surprise eri omukyala omulungi omuzira era tugoberera olabe nti omwami okuyimirira ku bigere bye naga nti omukyala wange ye muzira wange yasinziira ku biki ebyo byogenda okumanya olunaku olwaleero. Alright, mutugoberera ate kambatereyo conversations zenanyumya n'omwami oyo okubanga tutuuka ku kino kyetugendako olunaku olwaleero. Wuliriza emboozi ze twanyumya olukwe bwe lwali enteekateeka obwamu obwo bwayitingana mubeereeko temuvaako mbaagalako mbaagala nnyo naye nga mikwano did you subscribe gwatap subscribe ng'oliiza eki zingamba wandinyiza akadde n'ofunanga notifications kubanga bannange gye tulaga eno tuli mu kuloadinga tuli mu kulaunchinga surprise pro max tubaagala nnyo nsigadde ndina kawombe Shifa Hope mutugoberere mikwano kambatereyo conversations osibye ota Shifa tekyalibadde kibi kubanga ensonga yo ebadde mpanvu lwaki njagala mukolera kubanga gyenvudde naye gyenvudde yange naye wala mpanvu naye lwakuba kati essaawa zino mbadde sirina busobozi bwakasente ako bwakasente ako naye nga nina ensonga lwaki kubanga emyaka 2 gyemaze wansi ambeereddewo eyo spine injury twali kyesobola kukola nze gulaba gye nafuna yali accident nali ku boda sinotoka netutomera nifuna spine injury omugumu ne gumenyeka kakati awonda bibiraawo ku miggo sobola ntambulira wakaawo naye nga nkubulira emyaka 2 gye tumaze naye ambeereddewo tanvuddeeko yadde n'ate ekyewuunyisa nga ne babo tebamumanyi omuwala ng'oyo omugjawe omukyala ng'oyo omugjawe ewabwe tebamumanyi bamanyi nti mulina batonotono abamanyi baganda be naye sirinyangako ewaabwe nti anyanjule so mbeera nga sirina kyamukolera nange engamba kamukolero ka surprise naye kati ekyo kyobadde oyogere kyobadde kituufu naye kati mbadde sirina busobozi essaawa zino nga nyina okuyiyayiya mu ngeri yange nfune obusente obwo mbukuwe tekyalibadde kibi naye essaawa zino sirina fanange nayenza Shifa kusatadde asobola okubaawo kubanga atoloza alina omulimu kati wenjogerera kati yagenze ku kipakasi kyakulima mutwalo azireete tuzirye kitegeera agenze kulimirawo abatuuze wala yamuyise owulidde kati ku Gwomukaaga
nsobola omutenkanya n'abeera natabeera owaalaga nze nimutetenkanya mu ngeri yange nebaba nga waliwo wagenda okulaga oba nga alinayo ekicuba n'abeerako wano asobola okubeerawo kitegeere kuba omukaaga asobola oli kati branching off wano ndimubuuza bayitawo batya wennyini we tulaga tukomyewo ku kyalo kyaffe akala amatendo abantu baffe bali eno tukyalira kusha mijjeyi nawe wetuntu alina abasajja emitwalo ena mugambye amulinda omukyala agende bwe kasita otuuka ku Kisoboka Junior School buuza ewa Mzeitom. Just I'm behind Mzeitom. Shishi benagenda mayinja sinakatale kati mwazeemu batono tebanawera mbuweekolera ekyoyisi kati genda kikuwaliriza kugula ku muntu nga tolambudde abala kati genda mayinja ogende mu katale nga bona bazeemu kale ali mukulwana n'omujja ewaka kale kati gwe just nam around bw'avaawo bw'ati gwe mpaaka message nze bwendi mu kitundu natuuse dda kanyumidde kano ka voice note katugenda mayinja benagenda mayinja sinakatale kati mwazeemu batono tebanawera mbuweekolera ekyoyisi ogenda kikuwaliriza kugula ku muntu nga tolambudde abala kati genda mayinja ogende mu katale nga bona bazeemu ayina okugendako mu katale kale bakolawo akatale ayina okugendako mu katale ayina okugendako mayinja ayina niba naye tukomyewo mu kyalo kyaffe kale kifa tewali buzibu gyonna gye munaamusanga oba mu nnimiro wa oba aliriddawa mujja mujjayo tewali ttapu kale tukole bwe tutyo ye muwanvu nga bw'omulabye n'engatto tweyanziza engatto ayambala anamwemu ekigere akirina anamwemu kale shifa tweyanziza kale kibeere bwe kityo sijja mutetenkanya wona wanaabeera mujja mujjayo kale shifa eyanziza fuzi n'ekirala bw'oba nga wakumulimbira mu mirimu gye ayina n'ogwokubiri gwayiyizaamu akasente bw'aba nga tagenze ku kipakasi kyakulima nakyo waliwo ekirombe ky'amayinja bagenda ne bakungaanya amayinja eyo n'agateeka mu kifo kimu n'agakuba n'aggyamu nga ka erefu motoka bw'ewera n'agatunda kati nagwo omulimu gwakubiri kati bwe kinakwanguyiramu ebyo ogw'ekipakasi oba ogw'amayinja kati ako nako nkakuwadde kati beera nako halo se wanjise kaakati abisaziza mba nesindiseka odiyo nga kubeera munne gwatera okukola naye kati abisazizaamu kati agenze wamukwano gweno akimeyo ennyanya akomewo nazo abadde ayagala ennyanya ng'ayagala sindikira muganda we kati agenze wamukwano gwe akimeyo ennyanya akomewo ewaka mukwano gwe ali luddawa ali ono mu maaso gaffe eno kati agenze tono bano bamanyi abana abaana b'ewaka bamanyiyo wano kuva ewaka kumpi kati muyinza ekyeza ali mugenda awo amaladde
aha amugenda wa mara de waka then yabereke wane waka then amare agende mu katale wane waka akatale ke bakka oligulo tegedde halo kati tetusobola musanga wane wa mukwano gwe tusobola musange wa mukwano gwe yesu musobola bubanga muri kumpi wane watto ngozi wagambye watto kati tuli mubakka muri mubakka town wanje ndio kusoboka tujja kukisoboka kambuuze kukisoboka yeriwa eri ku mail halo tulina kubuuza wali jebaleko ssebo mbuuzaako wali kisoboka junior school kyokka gye tuva wewali ewa muzeyitomwe wewali ewa muzeyitomwe kale tweyanziza aha kyekyo kyokka gye tuvudde twavuddeyo ddeeyo nno kubanga liri ekkubo baalizibye lino eriri straight erijja bakka kati olina woowetera ate noyitanga lino erigenda eddundu kakati bwemuna parking bwembanga mujja kubanga mutereereza mu nyumba nga eriko oluggi lwa bbulu mupakinge mu lujja kisoboka wano kati tuweese ku lino muwese awali obukajjo tuweese lino owali akapande okuva mu katawuni ka bakka then wali akapande muwese awo kati tuweese kati muzeeri kukisoboka ku ssomero kiki kati tuli ku ssomero kisoboka tewali eddwaliro kati this kisoboka kati ndooza eno lino ddwaliro kisoboka medical center bakka we tuli then tuli ku ddwaliro kwennyini nadati mulaba ekyo ekikubo ekivaawo nga kirimu obukajjo ekyo ekikubo kiraba kiri kumpi n'ekisoboka wali akaapa kaabwe ngaekikubo kikwata wano mu ndimu ekikubo kino nkirabe okirabe owagayo ennyumba eriko oluggi lwa bbulu nengera ennyumba eriko oluggi lwa bbulu kakati nga tonagituukako omanyi waliwo nga T junction waliwo nga junction kati waliwo mu maaso g'ennyumba eyo waliwo ekyambuka netikira right ku driver side kati fe tudde wa driver side driver side mu maaso g'oluggi lw'eyo ennyumba awali akamuli kituufu emotoka ekkirirayo ewetayo weyongera owete mpaka ekubo werikoma ojja ennyumba ginakuwa eyange ekubya pulasta naye oba nzikiriza ebigere emotoka eri wansi nnyo ejja kuntawaanya nti emotoka etudde nnyo wansi ejja kuntawaanya ogenda kupakina mu lujja kanteeke wano ewali akamuli kati pakinga awo mu lujja lwa fooma awo mumotoka kanteeke wano nzikirire kale katusooke tujjeko awo mujje tusooke tukkirire tutulabe omwami ono gye baliko tuleese surprise eno naye katusooke tusange omuntu ono bambi ali wano wansi omwami nga naye b'olinda abatali baeno oba b'olinda ng'omukyala yani mukyala si mukulu nnyo ayina omwami we bano
ate ojja bagamba ate surprise oyinza obba temyako agambye tugende mpaka akakubo gye kakoma oba mpisewo wewani wabula tuusa netugireko 800. How are you? What? Hello? Owato mukuseewo. Olaba bw'oŋŋambye wali awo bumulimbu nno ŋŋende ku kkubo lino erikola ki? Erikira nti oba tatakukkirira eri wansi banga komawo wano omale. Kati kambuuze ogambye ewa Tom, kambuuze kati ewa Tom. Ng'olinaanye? Awo babuuze. Mbabuuze? Babuuze wa mama Sidi. Ewa mama Sidi? Sibbi? Olivia. Ora wowetedde awo. Kati tulina kukkirira waliwo omukyala ava eno omulaba alina bbaaga. Omukyala ava eno alina bbaaga. Ayambadde kala ki? Kya bbulaaka? Genda obalabe. Ali mu kiteeyi kya bbulaaka? Ewa mwami Tom baga yewa? Wewali? Nituwaaga. Wewabeera ono omwami? Omwami ali wano? Ate nze nkuvaako. Nange ngenda kwogera. Naawe ogenda kwogera? Nsanyusa okulaba. Nsanyusa okulabako. Nange ngenda kunoonya. Ogenda kunoonya? Kati ate leero bino birala. Anti birala. Anti olulala olwange. Ani gwe nnoonya? Si y'ono. Si be bano. Si y'oyo. Si y'oyo mukwano tugenda wa mwami Tom. Anti omwami gwe mundaze. Si y'oyo mukwano. Ewa mwami Tom. Si ye neighbor wetulaga. Kale. Badde mbatwalawo. Halo? Halo? Ekyoba omanya mukyala wo mmulabye. Kati neneebuzaabuza. Kumba ate omukyala mbadde mmulaze ekifaananyi. Ndaba bwamugambye gwe gwe banoonya. Kati ne mugamba nze sigenda eyo ngenda wa mwami Tom. Naye ng'omukyala wuyo ali mu kkomawo waka. Kati gwe tukireke wano kankizannye kabamukubire wano essimu tumugaye twagala mayinja. Akako bakajja ddi kagenda kujja obudde bwonna gwe linda. Tokatya. Totya ka surprise. Tofaayo. Okubako yaki. Baya akamotoka kooleeta nonga jajja. Sina buzi. Bannange. Kati engeri gyesibitegedde. Kyobudola nze mbiba mubandike kamusente. Mubandikiddawo ne mugamba Oba omulabye mu kifaananyi. oli omulema. Kati nkole ntya? Omukyala bannange nade nja surprise emusitawanyeemu. Kubanga era agenda nyumiza omwami wamuga nsanze abantu wano. Simanyi kati akyasobola okukwata essimu. Nedda oba bano badde mu mmotoka. Abamu badde ebisozi ate balina okukwata. Oba ffe tuveewo. Naffe tuyinza okukwata atuuse. Atuuse. Okay. Kale. Kaakati nteeraako ennamba ya mukwano gwe gy'ava. Mukwano gwe ali kumpi wano si kyo? Nteeraako ennamba eyo sooka oginteereko nkubuulire. Kibadde kinyuma ne tuyitira mu mukwano gwe. Ffe ne tulaba mukwano gwe n'amuyita nti waliwo bizinensi. Temulaba?
Oba you want it the easiest way. You want it hard? Okay. Aliwa. Ekikulu si muyita. Ekikulu muntu kutuusa surprise nga ddala ebedde surprise. Naffe tusobola otuuka waali. Naye kati twagala okusinza twali tukipulaninze tetwabaze nti eno gy'alaze avaayo mangu. Twali tumanya alwayo. Byonna programu ze n'azikyusa ate nga ffe twakibaze bulala. Naye era tannaba kumanya. Tannamanya. Era twagala tusigalireyo nga tamanyi. Mugende asawo banojjayo empiso bakube. Mukkirire waka. Bamwe naye mutunulanga nze. Ketubuze kano. Mwanyoko nno ssebo naye nkugambe twamulabira awo. Abantu baavana bulaya be baabitutsindikira. Jasi yakasindikira. Kawooya kalyango. Nga muli ne mukyala Kamaani. Naye banange twaseka. Sekandabe. Oba bagula wa nnyaanya, bagula nnyaanya. Abagula mmere. Oba wajje bakuba amayinja. Omusozi waggulu. Walayo. Eri era nga gye mwali mu Bakamaani. Wali ndooza we tuyise we tugalabye. Gye mwali ne Bakamaani. Ate bwe tukozesa bali. No, bwe tuva. Seeri Bakamaani. Mujjukire tulabye amayinja shortcut we tuyise. Kati nze bwe naaba nange ngira nange ntenamba. Ndooza omukyala alaba omwami tava ku ssimu ali ku textinga buli budde. Mpozi eya neighbor gwe bakola naye mu Kirombe. Bakola naye, abakola ne Sali. Bakola naye. Naye kakyali mayinja Sali abeera. Oba tugende bugenzi ewaka. Tugende? Bugalumu emmotoka ogipaakinge ku mulyango. Bugalumu emmotoka n'ogipaakinga ku mulyango. Nalaba ng'ovaamu ng'oteekayo ebintu. Kati bwe tutuuka awo ne tukola tutya? Anti kati olaba bw'otuuka emmotoka n'etuuka n'epaakinga n'eyimirira. Kati muggula mmotoka bamusitula bintu mubiteeka mu ki? Muba muyina kye mubaleetedde. Situzi nga mukiteeka mu nju. Kati ayasaamirira kubanga aba takisuubira. Ayasaamirira aba takisuubira kati nga mumala nga mukuba akalulu. Naye kumpi awo katutambule emmotoka katugireke wano. Nga Mukaakamaani. Wabiraba nga pressure nkulu. Naye Mukaakamaani wayoola. Waliyo. Tubiraba wano. Tubiraba ku gundi. Mbadde. Tubiraba ku gundi. Sabo n'ebintu byo babiraba bangi. Nnyo. Okuli kuliko Millicent. Simanyi nange simanyi kuba nalabirina nange yabipereza alina bweru. Ali mu nsi ki? Ali mu nsi ki yakuweereza? Oba Saudi oba wa nange mwana wa. Mukubiro ono mumugambe nti nno mwagala mayinja. Katugende. Nedda mugambe Mugende mugire wali bwe muti. olaba. Abadampa. Mugambe gwe n'abakasoma b'amayinja. Aliwa. Mubuuza akamotoka ko kawera. Oshegedde. Nga nkabuuzani. Nze ngende. Kagenda alowooza nti agenda kenda mayinja. Akamotoka k'akamanja kawera. Nga tugamba ani omukyala. Nze ngenda mubuuza. Anti nedda onampadde ennamba ya neighbor. Kati ate neighbor tetumukubidde. Ye mwennyini nnyi kati nzize. Gwe mwennyini nkubuuza olina kakati obadde oyagala omubuuze olina amayinja gawera ndina bakasitoma wano kati omuleete wano nga okitegedde omanyi ekyo kikola jangu genda oyogere bali no bagagga bali ono omukyala yennyini amugambe nti olaba labayo omukyala ono amugambe nti olaba abantu abo be tubadde nabo
Kiki kyenda? naye toyina kimulagako wadde bajja biraba Ajja nazirika. mubijjeeyo mangu wetuba Nedda kati tumugira nga bwajja wano ku mmotoka. anti Ajja awo ayogere tugenda n'abagenda okugula kati twandiko amayinja. lamuza amayinja then awo surprise ejje tumusurprisingire Kati wano mba ngenda nkole. kati labayo omulage nti ndina abagagga abo boolabye Abaagala amayinja. sooka ojja oyogere nabo Nkunze era we ŋŋambidde nti gwe gwe baagala. Kuba mbadde mmanyi nti olina amayinja. Tolina. Obwange oba toyina. Kyatugenda oyinza omuwugira nga waliwo neyiba waayina ki? Amayinja. N'omutwala eri abantu. tubasibidde wali tetwagala bata Era nze mbadde nkwagaliza akasente ako ogule ki obaguze. Kati nimala kunnyonnyola. kituufu kati nsitole nange mmanye we tutandikira kati bw'omuleeta wano buuza ebibuuzo byo kati bw'omuleeta wano oyongere kati nze nange okulaga nti nange onjubisa ogamba ono yakikola obulungi ate amayinja ge gaba gatukula bwe okitegeera. kale kiwedde bannange abatulaba mikwano ku programu yaffe wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one mikwano n'abalala bwe mbasanga mu field olumu nange ebimmenya obwongo ne bwesiba mu mpulaaningireko leero pulaani ngikoze ne bafaana batuwadde pulaani kati katukozesa eyo naye bwajja talaba ekyo ekipande wewunyisa omwagalwawo nakifokasingako tugikyuseeko n'abawewunyise bagula amayinja naye lutaya tugikyuseemu agenda kujja fokasi ye eri ku mmotoka kati mukoze ebirabo tubijjeyo mangu tubikweke wali mujja kuba muteesa n'okuteesa jangu tutule mmotoka tuteese anti ndaba okubinona eri mubijje alaba naye ate we tubikweka awo emabega wa kuki ku ssente naye bannaye weekweka ebintu nga tebakulaba kuba omuntu walabira kamera mwana mu mbeera eyo kiba tekiggwa kati okufuuka omwagalwawo owange ayagala okutegeera bwafuuka omwagalwa w'omuntu nange wuuyo bamuleese wuuyo bireke toleeta atuuse genda weekwekere eddala Mannange amayinja anti valde omukyala yono goŋŋambye gyebaleko nnyabo kale naye anankolera bulungi nsuubira era ne gwanaakukwasa nti ono yagayina oyina gwonemesezza gye badde bandagiridde gyebaleko mukwano kubanga ogatta omukwano kiva mu tukkirire mu kirombe kati omanyi bwe bagatunda kuba kisu kirungi ntula mu kirombe nga tumanyi ate tuzze twagalirawo tugenda funa kati omanyi obeera awo n'emmotoka olinde ako kyajinge nga muli awo gwe olina ow'emmotoka babeerayo awo waliwo asobola otufunira amangu mwagala gafaanana gatya mayinja mwagala gafaanana gatya kaddiko gye bakonyakonye gyegali motoka mmeka 3 2 oba toka saawa eno wasobola kufuna nga 2 nange bakitunda n'endobo bazigula n'endobo kati tusooka mbu kufuna 2 oba oyitawo wanje ogenda mu kirombe osobola n'ofuna abalala abayina si nti waliyo omu neddala naye omanyi
Emmotoka esembere tugende mu kirombe lumu. Twogere wamma nga tubirako nga tuli ku ground. Tolaba? Eriwa kamera. Eriwa kamera. Wagirabye wa luli nga tukirira eri wansi. Luli we twaberedde ne bana abakyala. Wetuwedde ne bana abakyala. Bannange. Ani gundi. Ogambe ani? Kale kanzije tugende kanfune bu flat ye. Kale. Kanfune gundi flat shoes. Tubana bagambi. Surprise. 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 Yenze Shefa Hope Nakaombe nkola surprise. Kulaba ku TV nga sibona nabadde ndagamba nga nkulaba nga Hope. Surprise mkwano. Aina embabazi Millicent si yegwe. Sibuze. Oh my God. Banange surprise. Osubira surprise nevawa. Nga yiyo. Nkunoonyeza buli wamu nasookeddeeyo mu kirombe ne sikusanga ne ngamba nkoze nti okufuna nezijanga nnoonyereza nga mbuuza bwendaga ekifaananyi bwe nkunoonya osuubira ani akikoledde Puliddeko enkukutu. Eh? Katata shiri. Ani? Katata shiri mwali mu kintu kino. Yani tata shiri. Tugenda mu Barage. Tugendeyo tulabe oba yeye. Kuba nange simanyi. Bane mujja tugende. Mujja ojabbire tatya kujja tugende. Nammwe. Yeah? Bwaba si yeye. Katutuuke yeye gwagambye nze nyina namba ya simu. Okuba tulabe. Naye goli shuwa. Kubanga kamubbire nako bambi kuba mukyala mulungi. Omuntu ayinza okubanga oba atutumye wa Luganda lwe oba mukwano go muntu ono muri mulaavu. Muri mulaavu. Wallahi kay omuntu antumye muri mulaavu bintu bya laavu bya mukwano bya muhabbat. I love you Wamala byagambye I love you Millicent. I love you so much. I love you so much Millicent. My love. Kano kanka kuteka mbikole nge yantumye bwe yangambye. Munange oyina omusajja akwagala nnyo ali mu mukwano naawe. Okakaza. Katukirire. Tata sheri gosuubira. Tokyusaamu kkono ogamba bannange. Oba. Agambye bwaba si tata sheri mpozi nga waliyo eyo omusajja omulala amwegomba. Ye gwatamanyi. Naye yamanyani. Eddoboozi lindoopa. Mujje baleko. Naye bane mutusabireko bambi tutuuke nga tata sheri yakikoze. Kubanga nze simanyi. Okitegedde. Mama emigo gy'obukulu nga giruma. Okitegeera. Katutuukeyo. Bane Mukama tuyambe namba y'essimu. Nga toliiwo. Ng'omanyi nnoonya gye nnoonyaamu abantu. Nkulabye ne neebuzaabuza nti si yooyo. Ogambye yaani? Gw'oteebye ali wano. Abeeno? Halo, sibata no sebo. Bulungi sebo. Munnyonnyole lwaki tunoonya ye. Kale sebo, tusanyusa okusanga. Soko munnyonnyole bye tukugambye. Ate awo oba onnyonnyodde. Wamanze ensanze omukyalo ono gwe mbadde nnoonya nga nnyina kifaananyi. Tetwerabangako. Waliyo omusajja ali mu mukwano naye
era yagambye nteekeko I love you so much Millicent ayina embabazi. Ne mugamba asuubira musajja kyo yali mulaavu naye kuba yatutumye si wa Luganda si mukwano wabula musajja ali mu mukwano ali mulaavu. Nangamba ye bwabanga sitaataani bwaba sitaata Sherry mbuzi ngali yamwegomba ye gwatamanyi kati simanyi oba nkube essimu kankube essimu tulabe ebyaddala kubanga ntambulira ku ssimu kuba nange olaba kati ate wemba ngoba nange nakyamye wakyamu naye simanya tegasobola kukwatagana n'ekifaananyi kankube essimu tulabe gyevugira kandabe baba gikwata evugira oba mulala yamukubidde nedda akwate alo ani ayogera ku ssimu tata yeye kituufu tetuswadde munnange omwami oyo abadde ku ssimu akwagala nnyo agamba mu bulamu bwe atandise n'obubaka obugamba buno saabusomye nga ngamba ojja kubba ebigezo agambye thank you my love love weeri ey'okwagala naye ebisinga bye nagamba thank you my love akwebaza atya nagamba abakazi nga banetuula wali bakulabe abantu balabe nti abakyala abalungi bakyaliyo nagamba mu nsi buli we yeebaka bw'ati ku mutima gwe tamanyi bigambo byayinza kukozesa kugamba bwakusiima teri kirungi kyomukolera nga takiraba buli lukya buli bijja na kunkaabya yeyogere mwebale kusiima omwami ogola bawano akwagala okitegeera bambi akwebaza byonna byemuyiseemu mukwano badde ofuna bonna nga tubufuna tukugoba ewaka nga tovaawo matufubye okugoba ewaka kakunyumiza nfunye n'akafaananyi wano ng'olya mmere ogende tolabanga leero abadde nnyo ku ssimu nagijjako erinnya lyo nompita Beki Ntinda abantu bantumye manyamusa kubanga eriddwe nagera ebyo gwe nditeekamu ojja kukuba ate abe nti okushifa kole kubanga akumanyi naye wantuukidde ku byamanyi gyali tanzijjukira ntanasika bulungi ekifaananyi nange eddoboozi byagala faana nayo ngamba kyayiko bafaanana omwami akwagala nnyo bange tamanyi ebigambo nkimanyi ebigambo bimubuze tubadde tukunyumyako buli lunaku akasikonda kadde tekakuluma bandete ebirabo bampa ekyo ekirabo bandete ebirala ebisigaddeyo mbuki yarose simanyi president yazze ono n'amukyalira namusuuliriza nga tumaze kwogera naawe nga buca ku Lwokuna simanyi president yazze wano n'amukyala n'amusuubiza emitwalo 10 bambi nagenda gikwebaza otufuddeko ono buganda n'aloota nimugamba yandifuuka president oze nange nimugamba ekyo kirooto kyunya nange nintegeera okulota president bambi nga amanyi kyekireflect agambye thank you my love ayina embabazi Millicent tobadde tulinde oba birthday maaso eyo baddi ne tugamba naye nedda katujje leero tetumanyi byanca tetumanyi lweziriwera bannange mugambe ebigambo mannaisebo nkwogeredde anti obwedda nkuliize tandikira nange ebigambo byo tandikiraawo wennyini ebigambo byo nange byambuze kubanga mami atukoleddeko amatukwatako ku keeke wano ey'omugole kati gwafuuse metroni anti soka kwebaza Madamu Shifa abadde alina kyagamba wanimbye yakulimbye eki nkitegedde atugenda nonyakala yagambye atya yagambye
mbudere kibuuka nagenda kuti nga nze ngenda mu mayinja n'ensooka yijja wano nagyo ne ginkwata amba maliriza kati nosokogenda ogula ennyaanya nga yonna no tukulaba kamera zaffe ziggoberera bitya entuusawo ne mugamba siremu tukutuusaako omaye musanga omukyala naye shiva yona ali mu kifaani ne mugamba nedda siyonza ngenda wa mwami Tomu kituufu bambi nga tali mutuyamba era surprise omwami kakugamba ebigambo bye Bannange sooka kwebaza Madamu Shifa olw'okutambula n'atuuka ku kifo kino. Ekyokubiri ekinkoseza surprise eno njagadde okwebaza mukyala wange obanga mbeereddewo kuva mu ntandikwa si buno obulwadde bwokka wabula mu ntandikwa tuyise mu mbeera y'okuba nga olina kasente oba nga kaweddeko ate byonna n'abigumira ate ne wabeerawo n'embeera ey'obulwadde kati maze emyaka 2 nga ndi mulwadde. Ekyo kyempiseemu batono basobola okitegeera naye yakitegeera kyempiseemu kuba nafuna injala ya spine sikumenyeka kugulu oba mukono tiguddemu guyunge. Spine injala kyekintu kyengamba nti ye injala ekyasinza obubi kitegeera. Ono yali simanyi nti aliddamu okufuna kutwa kubanga yali asula nga atunula ne bukya ku mwezi ng'omwaka mulamba. Kati ntubeeraawo emyaka 2 negigwa naye nga bulijjo agamba naye gw'osiima byenkola tuzinga lwaki sisiima oyagala nze nkukolere nti oyagala ntambule nga sisobola kutambula okitegeera. Kale nga ye ayagala action ate action nga nange kati olaba ebyandiraze action nga sibirinaawo okitegeera. Era nejjo yagambye olaba ne president yazze nankyalira mu kiro nansiima lwakubeerero naye gwe lwaki tosiima netuseka just yesterday nga tugenda kwebaka netuseka nogamba nemubuuza sisiima nti ye nti kaale nesirika anti kati amanyi kati alabira nange ekintu nga sisobola kubanga nze simukulisangako ne baside ate nga yazinkolera kati baside zo tizitera kundya nze naye kati nga ye ekyo ekintu kyasinga okwagala azikulisa akulage naye kyeyandyagadde kati nze nga gwe bitukulusi nga mbyera bidi nga olwo byendowooza birala esimu olina okujjukiranga gwe esimu eba yokujjukiza eba tutaddemu effort nensirika kitwalidde obudde nno nga nkirowoozaako nga nkirolinga mukolere kale ninkulowooza kulingamba naye Shifa nga wabbeyi Shifa wa sente oyo ali nnyinnyonyi kumbe Shifa w'abantu nibukya ningamba naye kankubire Shifa naye mukubire kiningamba kyekimanyi bwe nakubidde nogamba n'okikoonamu Shifa mu mbeera yonna olwo Shifa namukubidde nangamba esente ze nenesikamu ningamba naye Shifa sente zange nenga nenesikamu netukkiriziganya okutuusa ku kino kyolaba naye nga tekitutte budde bulungi namukubira ku lwokubiri namukula ku lwokubiri kitegeera namukula ku lwokubiri Shifa nangamba omumanyi nze kanzije nangamba nze kanzije ebyesente sooka obireke okitegeera naye nga nabadde ngenda kukola ki kuzinya mu ngeri yange Shifa nagamba ekyo tetukirinda ekinkutteko tulabye nnyo abantu ababi bangi kati bwe mpulira omulungi ng'oyo nfiirawo tusanze abantu mu nsi abali sijja kulinda kuza te Shifa abadde Shifa gwerina mufere oba mulala kale ningenda kutiikita okonno
ndabona following nga shifuwadde era n'enamba eri ugadde nnina Noddamu n'ojja kyokka nga neddowooza ate ndiwulira gy'osindika wano mu audio Yes. naye nga shifuwadde olaba sayinza ngamba naye yayinza okukola kino kyagenda okunkolera balete ebikola ku keeke ndeewo. kale nineewunya ate omutima gw'olina ngamba ddala shifa ono mulonde mu bantu bonna era ntegera nti eno bagiyita calling Omugole gendera ddala bambi nedress eno yosaliramu keeke kubanga twasuubidde okusanga mayinja. Tetugamba omugole tugenda musanga ng'ayambadde ezikuba amayinja. Netugamba katujje naki katusabe kakutuuke. kanfulumemuko It's okay. osobola fuluma Bambi. Singa tufunayo tubagona twako naka akameeza tuzeeko keeki. Okay. Mukama mulungi. Mukama alina ensonga lwaki akuleseewo ng'oli mulamu. Okitegeera. Kati bwangambye olw'enkya buli we twebaka ne tugoloka. Tupulaninga Katonda aba ne pulaani ze ne sitaani alina ezize. Tetumanyi byankya. Okitegeera. Kati munnange. Aha, mukyala. Naye mugezi mulabye alina wambuulizo oyagala mayinja ki? Nesooka atunula eri ne ng'akozi twagala mayinja ki? Si mwangu. Mugezi ate mukozi nnyo. Mugezi ate mukozi nnyo teeka wano. Egumba lyamenye likosa eno pati ya wansi kati eno pati kuva wano mpaka eno wasanyalala oyagala katuuke ku kisenge weesigame. Embeera eyo mugibaddemu kumala bbanga ki? Myaka ebiri. Nga takyusa omukyala. N'akola omwami we yaŋŋamba okola emirimu beemeka. N'okola guno n'okola guli. I know. Omuntu onuno at least olabira dda kati nze ndi okay. Kati otereddemu. Naye nga badde mu kizibu kino okumala omwaka nga gumu kitundu nga tasobola kukola kintu n'ekimu oba okufulamu ng'abeereko kaakolako kitegeera kyokka nga waliwo abaana abato. abo abaana twamala ntubajjako ewaka oyo Sheri how are you? Abada kumpulia msimu agamba anti. Yengawe tugenda nona ba anti ntiba. Chichi. Sheri ngaga kuona na surprise. Ya ulire simu n'omuganda tugenda. Bambi. Obuga kisenga abantu basobola babeera nganza ate nganza asinga obwetaavu okusinga bano. Tufuna bwe tubateeka mu ba anti baabwe. Ng'ofuuse mwana n'okusinga bo. Kuno nga yina omwaka nga gumu n'ekitundu. Kubanga tanaguweesa. Bambi. Nimala omwaka nga gumu. Nga tali kyasobola kukola. Kiri kikufaanana nnyo kibebi. Kiri akasaawo. So ng'oyo asobola okumbeera kuva ku makya nga nsitula nga bebi n'ateeka wabwe. Golaba asobola okufuluma zo omwaka gumu n'ekino gasobola fuluma. Nga bwe nkwata awo. Nga yasitula bw'ati. Yes. N'anteeka wabweru n'ebaka n'ensiibawo. Bwe nkoowa nanziza munda. Bw'obanga wasaba Katonda akulage oba eriyo omuntu asobola okwagala mpaka ku ssaawa esembayo. Tesiti yajjira mu mbeera enzibu naye n'agikulaga bambi. Omuntu emyaka ebiri giba mingi abaagumye. Kitegeeza omuntu asobola okugivinga up ku mwezi bweze. Ku mwezi bweze bwakoleka ne mu ddwaliro. Kituufu. Tabono. Akoleka ne mu ddwaliro. N'ow'omwezi aba abeddewo nnyo. Nze waliwo mikwano gyange gye ndabyo mu yamenyeka omugulu n'amulekawo nga mukyala. Ne bamulekawo. N'amulekawo.
bambi omwe omukyala kuleko nga sente zikuweddeko naye ng'oli mulamu okola ng'oli mulamu okola naye nga naye zikendeddemu alabye nga sandise okukendeera kyokka tosiiba waka omulekera nazaakulya ye naakuddukako n'alaba nga tolina kiddako naye Katonda akubeereddewo olwadde agenda n'anoonya ssente tokyazirina tokyalina gazinoonya ajja oba onfuna tokyalina gazinoonya oli mulwadde takusuubira kuwona ate oddemu okole ate naakubeererawo kati y'omuntu oyo oyinza omwebaza oti Shifa simanyi wabiŋŋamba ne binzigwako ne nyinyonnyola ttiimu yange ne mbagamba nti luno olugendo mungoberere tugenda Shifa webale nnyo webalire ddala nange Shifa era walondebwa okuweereza abantu kino kye bayita calling ndowooza mu Luganda bagiyita bati okuyitibwa wayitibwa sigamba nti oba okukola funa ssente wayitibwa kukolera abantu bwe nakugamba nekikukwata okuningamba naye Shifa abadde ki ogenda olankuwa attention ninsikamu awo nimbulirirako mikwano gyange abamu ne batya bagamba wabakubadde ne bagamba alabika yakulimba kubanga kibalaba ate ne bagamba ti Shifa tekisoboka so nkwebaza nnyo 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 nkwebazaako ensuso ne ttiimu yo ttiimu Shifa mbeebaza nnyo 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 ddala ate nga muwala muto mukyala mulungi okitegeera akuzaidde abaana babiri bokka muwala muto nga bw'okiwulira naye n'abeerawo olina ne kano kowaŋŋambye nti nkozi mbagambye mpimidde ku ki ŋŋambye mpimye mukono gwe ndabye nga kutte bw'ati kiri ekifaananyi ne nga kansinziire ku mukono gwe kati ne nnoonya alina omukono gwenkana ye ne mugala nyambaliraamu naye nga bannange Katonda nze ndimukkiriza nnyo eri Katonda kati nzikiriza nti Katonda alina ensonga lwaki wankubira essimu eyo nsooka kugamba kino nti Katonda omuntu ono wakoppyedde bangi abalaba n'atajjaayo namba yange naye bw'aba ogye namba n'onkubira nsooka kweteekamu ekyo nga sinalowooza nfuniddewa nange nga kirungi alina ne kano bambi ke yaŋŋamba omwami wo mu bye wayogera n'oŋŋamba onoonya reason agenda gitugamba nange reason nginoonya onoonya reason eyaleetera omukyalo okukkakkana n'akkiriza nti mwami wange afunye obuzibu kubanga sigamba abakyala bali eyo baagala okubanjulako baagala embaga naye olina ekintu kyowaŋŋamba nti omukyala sigamba nti nakola ki atuule wano sigamba nti wagenda ewaabwe mu butongole wali tonnagenda sigendangayo kuba omuntu ayinza ogaa mukyala wampeta empeta bambi oli smart bambi kati omukyala mugambe ebigambo bye naye agenda kukugamba mubuuze ddala mukyala ki ekyakuleetera okuyigamba nti koyimirire nange n'abatuuze bano mujja beebazaako banayo batupulaaningidde otegede eganneesibidde nege omanyi katulumbe bulumbi wuno atuwadde pulaani naganze kamunoneyo kati nange bulijjo neebuuza ekibuuzo nti omutima director of photography wa leero producer wa show ya leero yoyo omukyala nnyo ono omukyala yasoose okundana nga Shifa kenkusanze eno kati ngoberera mpaka gy'olaga mbuze ndi ne gurupu yange tukkiridde bonna mbuze nga bakwata kamera bakwata kamera ono abeera wali kwe kubambusa
kati ate ne bagamba mubagenda kunkwatako ki abeera wano ne bagamba ffe tugenda wa muzeeyi Tom eyo si gye tulaga kati ono ne tumuvaako ne tudda eri wa muzeeyi Tom ono yasooka tulaba n'abagamba ono Shifa wuuno mujje mwerabireko ono yayise eggwanga mujje nega naye kati kanzanye kati ne bannyonnyola ekintu kye bakola ki kyetwagala kye baagala kati abo bwe bannyonnyodde kye baagala ne nga kati ekyo nze kankole bwe nti ŋŋenda mujjayo ewaka bwe muba mumwagala wano kati awo kwekujja nemusanga mu nju ayagala okumpa akatebe konze nedda bali bagenda mangu ng'owekisa bw'aba kati ye omwami amanyi siteepu zonna atuuse nga nekyasobola kwogera ku ssimu n'abitulekera obweda mulinda wanagende mu kiromba alemedde wa amugobye nyinaka odiyo ng'omugamba kati omala lya mmere ogende kyokka alugiza neyefuula okgenda mu kirombe ng'ate ye pulogulaamu yaffe bwe yabadde nefumba n'abeera ono n'asiimuula bompeereza nno kati asiimuula nnyumba kati alya mmere buli janfuula fala nogulaba ampita fala waggulu w'omumanyi ono gwe mubuuze nti naye ono wezo kiki kyomutegeerako fala awedde emirimu wamma kiki kyomutegeerako ono okay bulijjo gwe mugezi we ng'otowooza tasobola kukuta erinnya n'alikyusa tubadde tukyatinganga nga Shifa ebyo obisomye kati ngenda bidiriitingamu mu ssimu nangamba ngenda bidiriitingamu tabisoma nti kale diriiti bwe mugamba nti no baagala amayinja bagagala balina ne kamera awo ng'alengedde abakamera gye beekwese mu nsuku tatamulaba ono ali mu lusuku naye alabye ow'omu mmotoka n'ow'omu lusuku wamulabye yakomye okubalaba ng'ate nga bakwata ne kamera ng'ate baagala mayinja babadde bakwata buli obubuzi bwange oluguze n'atunuulira kano akambadde wano badde natera kugamba naye ku kamera si bwe nkulaba wemba nenesimu nga ndaba munnange kati omwami adde alina ekibuuzo kyakubuuza nga bwe nakugamba madamu Shifa nti nange simanyi gye kyava ono kumbeererawo kuva day one nga nfunye obuzibu kumala emyaka 2 nange nkyakyebuuza yaki omutima gumbeererawo nga sirina kyendi nga tupangisa ate tunajja na wano nga temunnaba kuyingira wano kituufu waŋŋamba kati nebuuza kiki ekyamusikiriza kuba omukyalo omulala agamba waayi ntuddewo lw'amaka gange mwali temunnajja mu maka nti munnanga nti ndi wampe tate nnaakola ki si wampe tate nti banyanjula nti ewaka bamumanyi ne mama we tandabanga nako sirinyanga nayo n'abeerawo kati nebuuza naye ddala kiki nawasa muntu oba malayika okitegeera wanga nze ndabye obufumbo bw'abantu yes obulimu ne ssente ebbanga lyemmaze nga bakoze embaga bakoze buli kimu yes omukyala n'adisappointinga nga n'omwami wakyali mulamu alwadde nindaba bano ab'embeera eyesiseemu ssente ziweddeko nasikamu nakubira mama eno tebikyakola mwami ssente zamuwedde mwami nagamba komaweeka ulina wokweba kukola kyekikubonyaabonya mwami nayita omwana agenda nalekawo omusajja bamaama gye bali abawaga abamu vaayo eyo abamu kati neyebuuza mutima kyo kata kitubuulire abuuza yawasa malayika kiki ddala ekyo mukwano biki bigambo byoweebuulirira kuba waliwo embeera ebintu ebimu ebijja nga mutuufu bamaze tukansolinga nnyo gwe biki ate tebasobola embeera gy'olimu negyo wabaamu nekyo walonda obe teri akibuulirira muntu nti bakubuuliridde nti ndiwo lwakumbuulirira zino ziba nsonga za mutima nange nkyebuuza mukwano oba walokoka atuse ate nga no yali bulungi nga takuyisa bubi mbeererawo awo omwami bwe mwali obulungi tegwe nekukoona wabula
ngari mbaddeko obulungi andi naye Yes, walabako embeera ennungi. yansiba enviiri Yes. kyusa bibitaaki ate nga yampa yamba wa mubuulu ebirungi nabirabako kati bibi Kati ye kino test Katonda gy'aleese. katonda gyaleese okusaba katonda nakuwa omutima n'oguma waleeta obugabirizi Ansayo ogifunye. Kifunye. Kyetutandise nakyo. tonnalokoka ke kaseera Atandise n'ekintu kimu omuntu alina Katonda owa ddala ku mutima. Kye kisooka yenna ebuulirira esooka. si buli mulokole nti abeera bwaki nabikwanguyira Abamu babyekwekamu tubalabye. naye bw'olokoka okuva ku Ng'oli akunyigiriza mu mbeera nga akulembeza ne kano nze Yesu naye ng'akunyigiriza. n'otuuka mu ddakiika emu naye omuntu eyalokoka okuva ku mutima gwe Yes. takyuka Bannange n'abyansi ya. era byensi abireka awo n'asigaza omuntu omuntu Katonda wange amala bino byonna ajja bimalawo kati y'ono yalokoka kuva ku mutima gwe teyalokoka nti awulidde enjiri teyalokoka nti alabye abalokole kuba bagagga wabula yagamba ono ali waggulu yasinga okuba ow'amaanyi Yes. era gwe nnina okwekwatako byonna ebijja binsange nga gwe nnina kyendaba Kyekyo obugalo. Okay. Kati eyo point emu, point ey'okubiri. Omwami yamuyisa bulungi. Omwami abayisa obubi abakyala ensi ekyuka. N'okeera ku mukulu munno n'omukuba n'omutulugunya n'ofuna abakazi n'obamulaga luli n'omujjukiza waliyo abakusinga kwegamba omuntu n'abuuza kuba abakyala ennaku zo balina eŋŋombe egamba batabani ba Falaawo tebatwagala. Bw'omala okugwa mu mukwano naye nga kati kino kimaze okunjagala nkoze ekyo kitulugunya nayagala alabe ku maziga ago mufo kyateekamu amaanyi nti nkisanyusiza nti ekiwala kino bambi kinjagadde agamba kati oba nkikaabyemu ntya kwegamba ne beebakamisa naye nakiro okunoonya engeri gye batukaabya naye omukyala agambye batukubira ne winta akaabya atya kati kifo kino kyesesa nnyo baali bakikaabizaako kankikaabye nkisuule mulaavu kikaabe naye omukyala agambye yampisa bulungi ate omukyala olw'okuba alina eddiini era asiima omuntu omulungi yasiima ebirungi agambye yansibisanga enviiri life ennungi nagirabako engoye nazirabako kati neŋŋamba Katonda oli Katonda ate n'amuleeta Katonda aleese kino okitegeera asanyuka ne kawekewe nga bw'aliwo yamyukiridde nange nyina obuviiri obutera okukirira bamalayika bwe banaaleeta ekyokulya okitegeera ye kasita asigala nga mulamu ng'asobola okwatula erinnya Katonda Yesu Katonda wange omulamu Yesu Katonda wange omulamu ye musanyufu ng'ekigambo akyasobola naye nga singa namuyisanga bubi ate ne Katonda yali mutaddeko ebbali nno naye kati kiri kyagattawo nnyo ekyasooka ekyo nakyo nsonga nkulu nnyo ozitegedde ensonga ze so kali ka ansa kagambye nti namuyisa bulungi kati abasajja bafune ekyokuyiga kituufu manga mu mbeera ze ku kikumi oba tulinako bataano bokka abategeera kati buulirira 95%. kuba kati nze maze ebbanga ogwambaliwa mu 9 mu 5 mu ba 5 kirungi bwe tuba maze ebbanga nze nga ndawo abali mu mikwano social media ne ku physically ng'omuntu omulaba nga balina ssente naye ng'omusajja ayisa bubi omukyala we naye ng'amuzaalidde abaana ng'abaana babe nga tebeetagana DNA naye ng'olina mwegayirira naye nze omukyala asooka okuzaala first born oyo nze we natandikira omwagala ebyaddala n'ogamba nzaalidde naye takimanyi takimanyi nze olwaleero ndoza bwakasati mwagalako katono anti mulwawo bitugamba tuba twagala nze nkeere ŋŋambe bebi naye omanyi njagala ontunuulire oŋŋaye bebi naye omanyi nti oli mulungi onzijukize nti ndi beautiful takugamba naye mugambe nti mukyala mulungi oyina ne dimples akayimba ka Kenzo keyayimbira Rema nti alina ne dimples ono era vukomishana oba kitegeera
yazara first born wange oyo bambi nafukirawo love commissioner ku mutima gwange ate nnyo kubanga omuntu okuzaala kuno kwolaba omuntu aba atunze obulamu bwe omuntu omuzadde nga mukyala yazaalako okuzaala aba yatunda obulamu bwe kituufu ayingirayo ate n'omukyala atawerekerangako mukazi we mu ddwaliro tamanyi buli omukazi bw'ayitamu yaba amanyi kimu nti nakuwa ezigenda mu ddwaliro kitegeera naye afulumbe bamugamba nti kati ali ku 2% nti tambula naye addeyo buke buzibe azaale enkeera otegeerera obulamu bw'ayitamu kati obwe yayitamu ng'amulaba kati we natandikira laavu eyo nga takimanyi kitegeera so ebyo byonna sazeemu okubimulaga olwaleero akimanyi nti kuva mu ntandikwa nsiima byakola n'olwaleero ate nga ebigambo ebirungi ebyo tekiri ku bintu bino byetuleese n'ebigambo bino bikulu kitegeera kale kati mpulira nyina ebbanja era nayagala kusiima maama we maama we yadde tamumanyi tandabangako maama ali luddawo ali Kabaale gye bamuzaala yadde mba siwulabye boogera ba ku masimu baki naye ate n'embeera eno kimanya mbeereddewo kubanga aba ayogera ne maama we nze mba nkimanyi namubulira embeera gy'ayitamu ey'obulwadde kimmanyi maama mugamba guma baabanga sikimugamba tasobola maama we yasooka ye kansala asooka okukansolinga muwala we okitegeera kale maama we gy'ali wadde tobiwulira naye okiraba nze nkiraba mwebaza olw'ekyo ne baganda be yes mbeebaza kubanga bambeereddewo nze nkimanyi bambeereddewo nga nonno waali nga naye agattako ku ebyo by'omugamba n'abiwuliriza so olwaleero mbalaze okwagala akatono nti mbaagala nnyo bye bakola nsiima nnyo nnyo yadde era omulowooleza kinene mu bwongo nga muleereza kinene era bulijjo nze mugamba nze nkusabira ufune ssente nkusabira nze situka na saawa mwena nga ali muto omanyi akola nnyo bwe yeebaka azuuka 12 nzaamuzukusa ku makya saawa mwena ninzuukuka nemukwatako nemusabira nga tamanyi kitegeera so bingi mpulira nga sobola byogera ne biggwayo naye nga okwagala mwagala ekisusi kati bwotayagala ono oba oliyagala ani nga n'abantu abamu ab'eŋŋanda batuvaamu mu biseera ebizibu biseera ebizibu abantu abamu oli atta munne olw'akantu akatono nnyo ne batabuka ne bakomayo nga ensonga ntono naye kati kino kyali wakati wa bulamu nakufa weyandigambye awano kati tewali ssanyu lyange sika abaana tebansiba bangi abakyala agamba anze omwana tansiba mu mbeera mbi ate n'empisa kintu kikulu kati singa tiyalina mpisa singa mpisaamu amaaso omuntu akeera n'agenda abakyala abasinga ng'ewaka yaleeta akasente tate sente zizi nono zikoze kati tuzikoze tutekoze kiro z'ebijanjalo zibiri kubanga tulina ndizo zitera kubisumbu nti kaali nga musanyufu bambi n'agenda n'azikola nga ali happy ate nga respect wookubire emmotoka y'amayinja eyo nejjula yalize n'agamba ng'ayomba biki nga nange singa ndi ku stress kati nga ya mukazi anti obulwadde busobola obutakutta n'ofa stress eyo bwomu obwo birowoozaako nga yagintadde kati gwe kati mu mbeera eno otandika omukazi omupya baagala ayina olaba tolanga bwennyirira omuntu gwamala omuntu n'omunnyonnyola embeera bweri oyo tosobola nenga andabiridde nanteeka kubanga bwobeera omuntu osobola okulya naye nga tolina stress n'ebyokulya nga n'obula omubiri ne kati emirembe gyakuwa gye gikunyiriza nga taakikola ayagala agamba siina gye ndaga naye mukama ajja kukikola bannange tugende ewaabwe gye baamuzaala tukyale amiina bannange
bannange bametron we bali kati tulinawo n'edduuka baliyita Hosh Fashions and Bridal bw'otuuka ebulenga ku shero waliwo kakalina waggulu eryo edduuka lyaffe baliyita Hosh Fashions tulina gomesi ekkanzu byonna ebyambalwa ku mikolo edduuka eryo ligenda bikola mukama edduuka omugole okwambala agenda kutuuka mu dduuka yeeroboze oyagala kwambala y'amayinja etya waliwo ze tuyita giraasi ezo ez'amagiraasi zino ezibanga ezirimu giraasi otero ziraba otuuke muli gy'oyagala kala gy'oyagala green mayinja gatya bwebiri mukwano nja bikwambaza make-up wange n'enviiri zange n'okwambaza omwami ne bano simanyi abafuluma ababuuza buli lugoye olwambalwa meeting tugenda zitandika tugende katonda tatumanyi byanca ebyo tugende meeting tuzitandike lwenfunye obudde tujje wano ku kyalo tule mu meeting ne bafaani ba shifa abatulaba team of shifa tutandike meeting tugende tulabe bazadde b'omwana ono nga ba goldiga bangi bannange omuntu abantu babeeyo ng'abawala abamu bagamba abasajja baabula naye n'abasajja gye bali abagamba abakazi abategeera baabula ekintu kinyiga sayidi ffenna zombi kati katonda okugatta abantu ababiri bw'ati ne bakwatagana si kyangu sigamba mbu nno onaasobola okuddiba mbu oba bigaane tasobola she's beautiful but she has a good heart omutima ogutasangika nenga bakugambako kati ekyo njogera kye wakinyonoona emikolo wakinyonoona emikolo olwaleero lozabwe nkukusse n'essimu nkitegedde sibagambye mbagambye kati omukyala obadde ogenda gikwata kati erinnya nindikyusizaawo immediate nengamba nonfitaani owentinda nemugamba Becky Ntinda mugambye omuwulidde ng'agamba ajje ku WhatsApp maama ng'ayogera nange n'owubamu muli n'owubamu amumanyi Becky amumanyi sister waliyo mulamu wo Becky ali Ntinda kati ninkyusizaawo abagenda gikwata bakati esimu message bukyalimu tovala wanagamba nja kusangula message kubanga esimu eyange yeyiye neye yeyange tewuliranga ngo ngakukuta simulabanga abamu n'omugamba nti baneeka nkwateko ku simu yona gawo faaki n'essimu esimu ejja twawula nga lwaki oba oteekamu ebitwawula tebera mu password okitegeera esimu tebera mu password abasajja bali oko banda abagashifa itoononera abakazi babadde tebakwata ku simu zaffe kati aboonoona ndi boononera abakyala okubasaba essimu bagenda gakati nga ye Millicent akwata ku simu y'omwami we munnanga abasajja abamu ayagala akebere mu yiyo nga gwe tokebera mu yiye badikiteeta naye omukyala bwaba kuwa respect tyetaga munyiiza kitege abakyala batono bakwagala oyina g'oli naye naye vaayo omugambe kati navuddeyo wooli ndi naawe ayagala nga ono Millicent akugololedde n'abeera naawe biki naye kati mugeyi kati nvuddeyo tutandika obulamu tebaguma tebasobola so munnange kati waliwo ne kano wakeewala otya ebiseera ebisinga abaami ewaka kati kino kirimu n'obulwadde kinenemu ntera olaba incident ezimu abaami ewaka agenda bugenzi ku mulimo sente ne zigaanamu n'abeera n'attitude ewaka emirembe ne gibula kati kino ekituuse nga tomanyi nti oliwona ddyo ddemu emirimu ddemu obulamu okuba nomale tewafunamu ntondo ng'omwami abaami olumu bafunamu entondo nga buli kokoze yeekwasa era kati era olwakuba ondaba ndi bwe nti obuntuntu obwo kaakati nze ndi musajja mukkiriza ndi mulokole kati bwe narwala kati ate nengamba nzijukira ku sini wali accident wenagifunira nengamba nawona okufa kati ndi mulamu yali ndi mulwadde kakati nengamba naye kati bwe nabeera n'entondo ate katono mbanja munyigisiriza nnyo ogenda mulinyigiriza obulamu okitegeera kale ne bwe mbeera nga waliwo accepting amangu kyo ekituuseewo ninki accepting nengamba naye bwe nababeerawo nga waliwo ekinyiziza nga nkimulabyeko sijja kimugamba sijja kureactinga gyali wagwa oreactinga ate nga waliwo embeera gy'omutadde kugyalaba nga kazito ngamba nedda nga mbeera happy
nze am happiest no man ever. appreciating ekiriwo Yes. obutonotono n'obwesonyiwa Nimbwesonyiwa. Ate naye tiyandaga nti oba nti kati ndwadde nti kankole bwe nti kankukute noono neera nga nkimanyi nti weebali yes nga bamugamba nga weebali bamugamba weyalwadde kiki nga nkimanyi yes naate naakola ki naba open kati nga lwaki mbeera n'entondo wabula nga lwaki mbeera n'entondo ng'amanyi so olina omusajja olina okusoma embeera yes ey'omukyala adjusting amangu adjusting amangu n'otegeera embeera y'omukyala kuyisa ati ali mu mbeera ki n'okikwata bwoti so kyova olaba saafuna ntonda ezo era nakati era nkimanyi bakimanyi nti kati obulwadde bwendimu so okubeera n'entondo naye akimanyi ne nakiwala yes ekyo nakiwa nagamba sijja kubeera nanto sika kubanga ndi mulwadde kitegeera so mbeera musanyufu mbeera mukusaba mbeera ku njiri yange nyitikamo ennyimba zange ez'eddiini so nimbeera muntu mulala nnyo kana omuntu akukuba nagamba ninjogera naye nawura nga nsi musanyufu nagamba oli musanyufu okutuuka ku kino nti ate ng'oli mulwadde nikugamba ate woledde nga nti nafudde ndi mulamu yes okuwona kuviira ddala ku bwongo ne kudda ku mutima ku bwongo ky'obufiidinga omubiri kye gufuna kitegeera so abantu babeera onoolaba nga bansaasira naye ate nze nga sikyendiko ndi mu kirala nnyo twebaza bwe maama kati mponye mwagenda okusenga eno nga ekizibu kyatuukawo already oyo aba tayagala nakwogera bwabwe yes abikaabiramu bambi kati twebaza ne bwembeera neruli omulekawo inakoma onomukyusa mubuli okuma esigiri nodduka noddayo n'omukebera nali sobola kumala dakiika nga 10 kati nekino ate kyali kito oyo twali twamuteeka wa sisita woono nga nono ali wa sisita wange ne mutandika okutuba n'embeera nga tomanyi wiiki ejja binaaba bitya oba eri binaaba bitya mugenda olulaba mukulungudde omwaka mukutta omulala twebaze ku bantu abo anti wano Katonda wakulagira banno ekituufu kyo kubanga kwebaza njagala kwebaza mikwano gyange beebaze naku lwakusiima leero njagala kwebaza mikwano gyange egimbeereddewo kifa waliwo okubeera n'emikwano bw'ofuna obuzibu ne gikuvaamu nnyo naye ate waliwo emikwano nze tegivangamu bambi nedda tekibanga nawo jambeererawo okuweza emyaka gino 2 nga mikwano gyange gyegimbeereddewo ne famire zaffe yadde babiira nabo balina ebibanyigisiza naye at least yefiisizako keyefiisirizako n'agamba leero kiganye nakubayo omutwalo era mugenda olanga Katonda abalabiridde kuyita mu mikwano njogere ku manya akayogere ku manya mentioninga ku manya amanya omanyi omukyala kyati omanyi omukyala ono mugezi kati amanyi oyinza okwogera abamu abalala n'obeerabira mentioninga it's okay emikwano mingi naye ate waliwo abakuddukirira ate mangu oba ofuna katugende n'abo naabo bajja kitegeera kati waliwo mikwano gyange asookera ddala Ibrahim Kibuuka May Investment abeera najana gundi wali ku kigende Busaabala yanzirukirira mangu nga nfunye obuzibu obwo ng'ajja ewaka nankyalira nabeerako kyalikawo nnyo n'amaanyi nineebaza mikwano gyange waliwo Batumusime Denesi waliwo Pastor Nicholas nga naye bw'omujjukizaako waliwo ssenga w'abaana muli kulondamu abantu abanyangwira kati ssenga w'abaana Naalongo naye akoze omulimu
Nalongo yewe nansana. Goyiseeko oyo. Omuyiseeko. Amuyiseeko. Akoze omulimu. Ne ba brothers ne sisters abalala. Bakoze omulimu. Banji. Wabawandiika. Tulina list. Bambi. Banji. Wabawandiika. Ina timu ya church yaffe. Balina WhatsApp group. Nabo bambeererako nnyo. Bambi. Batimiteo. Bannange. Banji kati bano just ntora. Mbebaza. Tubebaza. Okwebaza. Naye ate n'okubeera n'emikwano egyo. Nakyo ndowooza bakweyisa bulungi mu mikwano. Wasinga nabeeyisangako bubi. Ate ndowooza baligambe naye oyo gaadi. Wafunye obuzi wafunye ate yasoose ofuna accident. Tekibaka kati. Oba ofuna. Naye ndowooza n'okweyisa obulungi. Ne fevu kuva eri Katonda n'okwesiga Katonda kintu kikulu nnyo. Katonda kintu kikulu nnyo. Yakugezesa mpaka ku ekyo naye n'osigala ng'omukkiriza. Ng'amukkirizamu. Sagamba nti ate nti kati Katonda lwaki akoze kino. Oba ofuna osobola ofuna obuzibu. Kama neddala Katonda walaba nzeera. N'obivamu n'ebyokusaba n'obivaako. Naye nagamba nedda. Kati ninzijukira wali lwa Kisaafa. Era. At the spot. Mu Katonda oli w'amaanyi. Wamponya okufa. Sino twaga tukonera ku board. Mulimu abaafa. Tewali. Twaliko babiri. Ne driver. Naye bawunye sino twaka ezo basajja awo. Musajja yanyiga bunyiizi sebo n'atutomera. Kambalageko. Twamuyitako awo. Balina bye bakozesa abamu abavuga ebimotoka ebyo. Tubasanga Tubasanga ku makubo ffe. Tebeebaka. Twamuyitako mu maaso. Katono munnange ali makati namugamba lwaki ye tudduka mpola nakola bwati. Nagamba omusajja nti munnange eddwaki odduka. Yamukola munabwati yawona bye yayagala. Teyogera. Yamuwa sayini nti kwendezaako. Omusajja ntuvaayo ntudda wali ebbali nga tuvuga mpola mpola. Sina mukupu yatulumbayo. Kiki? Yanyiga bunyiizi ng'amulaba bwete omusajja n'avuga. Kambalage nti nvuga nnene bannange. Musajja avuga mmotoka. Nga omusajja badde. N'akyuka n'abatomera. Oba yasangibwa anoonya saddaaka kiki? Simanyi. Simanyi kiyaliko. N'amala n'adduka. Yadduka. Temwamufuna temwakola ki? Zali ssaawa ng'emu n'ekitundu awo. Olw'eggulo. Wali ensangi kwali ku Razor Keys omanyiyo. Ku Bukajjasaawa bukolera. Kata okukikkirira. Tewali jaamu. Omusajja yaleeta gundi eyo sino twaka. Kaira abokola effujjo munno n'omufiiriza emyaka egyo gyonna alina famire. Abantu balina obwongo bwe butyo tebukola. Kati oba ye gyali mulamu yeeyagala. Nagenda okuvaayo nga ndi ku kkubo. Nagenda okukola bweti nga sisobola nengamba sisobola kwenyenya bweti. Naye nga ntegeera. Kati abantu tebeetoola ne mbagamba lwaki munyambe muntwale kiriniki nja kuwona. Abannayuganda nga bakutunda butunduzi bwe bati. Abamu baba banoonya bakubbye biki. Nga batya obuvunaanyizibwa. Abantu nuwulira muntwale ku ddwaliro nja kuwona. Kati banenge nabo nga bali bagudde eri nga tebabitegeera. Kati niwajja omusirikale. Era njagala kwebaza abasirikale bano. Muzeeya nno kyaka abatendeka. Muzeeya atendesa amagye. Musikale yajja. Nayimiriza wa boda. Namugamba teekako tumutwale ku ddwaliro. Sajja nansitula kuva wansi nateeka ku boda nantwala ku clinic kufuna first aid. Wanamala kufuna first aid. Na mikono gyange ne gikuba ku ssimu bakubeerako mukwano gwange bamuyita Mbyemire John. Mwebaza naye ambeereddewo. Day one. Yanzijjawo nantwala e Mulago. Netugenda waka kutima ebintu netuddayo netumunona mpaka Mulago. Omufizi yose yatubadde kyengera badde ajja nagamba muteekemu amafuta mutwale. Nantwala Mulago n'aninda. Nankomyawo waka nga nguza amafuta gokka. Kale omuntu oyo paka mikwano mingi.
omuntu nyina emikolo egisuka mu 10 plus ekiki nyina list giwandiike obasabirako tovola sobola boogera ne baggwayo bayinza okugira nti naye nyina abantu basuka mu 10 plus gakibali 10 plus nga era zembasabira kwata ku list nembasabira ama Yesu bano bawe ssente naye nga mubulabye obulamu omuntu osobola okubeera wooli noweevuma embeera gy'olimu ng'olowooza yeeba esingayo okuba obubi naye nga buli muntu yamanya engeri gy'asurvivingamu mu nsi eno abantu abamu embeera eno ebaleetera emitima emibi bakola ebintu bingi n'atandika onnyiigira abalala abasanyuka tukirabyeko buli omu eyo embeera emukola bubwe agenda okutuukawo nga kano akafa mumaze okukagula nedda byamagero ekiki kati okufuna wano ate kyo kati bwe nali nga nkyayinako ku kasente nayinako business partner wange tubeera mu bizinensi neefa kati nga sisobola gamba nti ate kati yazise timpa sente zange zafudde nga nziraba naye takyalina yade n'ekikumi nemusonyiwa nemuleka sente mpitirivu sobola zoge kakati wenajja ekyo kyabawo 2018 ekyesente okubanga ziweddewo zifiiridde mu bizinesi kati wenazze nefuna obuzibu buno naye ajje nga apatikana n'embeera kati oyo business partner wange nakola ki nafunawo kadiira awo nafuna kasente kati bwe yakafuna nagamba gadde omanyi nti ye ngenda kwa ku sente zino ngenda kwa ku sente z'ombanja ngenda kwa ku sente bweziti naye tubeereko kye tukola bambi nemugamba nva mu muzigo omugamba nva mu muzigo mugamba zine sente nina kuva mu muzigo sobola kubeera n'abaana bano n'omukyalo ono neno stress nga n'omuntu asobola oziremera n'atazikuwa naye bweba ka chance kazze akuweeyoko kakubira akalulu tukoma mu meeting za mikolo kati tulina genda kabale mu bitiibwa nno kati mazima ono maama we tuna mukuba surprise emmotoka emu yiiyo tugiinawo baasi yaffe gye tugiddemu kwa tunayongereza endala kati mukyogerako kyekyo kubanga kati wadde bibaawo naye kati Katonda atutwala mu maaso bwe tubanga leero tutudde wano atusisinkanyiza tetwabimanyaako nti biriba olunaku luno Katonda yali yaluwandiika ffe tuba tetulumanyi tuli bantu muntu omukyala agambye kuba mugambye oba Katonda ajja tusobozesa tudde naga atukomawo lwa meeting tusuubira zitandika ddi mujja kyogerako nga mmwe mutukubira essimu abatuuze baabano bavuddeyo amiina naye olabye mu kkubo lyo nti olina blessing y'abantu abalungi omanyi nti okuba wano enduulu neyiba wali n'atanyega bwekiri babaaniriza kuva mu ntandekwa batuwadde emmere bambi omuntu naatya nagimala mu lusuku kati nga neyiba ali awo ono oli ajje aliwa mwenna neyiba jangu era neyiba yitirako wano yono neighbor bambi batuwa kunva banna kiki yanoga nenva nazireta bambi abane mukufune ku green ola Katonda gye yabaleeta bambi Mukama akudizeewo nebale baniriza wuli wali ne mamiwe bambi jajali wayi oyo kati aliwo
muwala ajje jangu tukulabeko. Nono musajja omulaba. Asoba kwisa fene nga siziriko. Ono. Tulinayo fene bannange. Manya sanga abantu abatema fene n'ennyimirira mbasabeko. Naye tolina fene. Lwe nadda ngenda sangawo fene. N'okubuuzako obubuuzo olowooza omuntu akuyitako n'akubuuza omuyita kikira kitono. Wabula bannaye mugye muli eyo muli bulungi. Baabo. Tasaba kuyitawo nga takubuuzizza. Muwulidde. Alex owulidde ekyokubuuza bwe kikola bulungi. Okubuuza ku muntu. Muwulidde akantu ako okubanga oyita ku muntu n'omugaba wasiza otyo bankulamusizza akulabanga abatalina mugaso. Era nkiva luwinga nnyo omuntu ayimira n'agamba kambuuze ku muntu ono. Kitegeeza afunye laavu kuba kwagala okwo tukutandikira kukuwa okwagala tukutandika tukubeera mu bintu kuba ku mutima gwa muntu. Wasuza otya wagala abantu bakolagana n'abantu so kintu kikulu nnyo ddala kiraga okwagala. Bannange neyiba mumuwagira meeting tuzitandike muziteeseeko nze wendi nze sibeera mu bintu nga tebigguke ebintu ebisinga byenyimiriramu biba bituwangula tunoonya mbaku winning team. Yes, we are winners. Nagambanga mulalu tukole nakugamba ogambye ddi surprise tukole mu September nzija Saturday. Ningamba kiraye kono shifa mulala mufire. Twali tugambye September nga 10. Nga 10 basi. Nengamba tetumanyirwa ncha nzija kati. Nzija Saturday no. Namba shifa alimba. Ngenda ku TikTok ondabe. Nakitegeera. Ate kati nkyogera ne malate nenzira kubalala. Olwate nengenda mu ngendo nga ntambula. Olwo nenga omuntu kati ndekirako message nja zisanga nga nkomye. Nakulowoozaako na ezenaku zonna. Nga nkulowooza kiningamba naye shifa. Nga sisobala kumalayo obwe bankulowoozaako kyoyogedde. Katonda namuwa ekirooto. Bino ebintu biba bya Bwakatonda. Yes. Nafuna message nga bucha kubunkuna. Funye ekyo nga president aze wano. President yazati tiyaze tebeera bidde emizindaalo zagirese ebwogera olumaze ntibagizaayo ate babodegadde babadde bamudduseko nze nimugadinga. Oli firimu sita mu kirooto. Olira nangamba ansubize basa ya mitwalo 10. Bambi. Te. Ante ekyo kirooto kino kya buwangizi. Nze nintegera reflection wegenda. Kati ne bucha nadamu nakiddamu nangamba olaba president yazze naneebaza okubeererawo nego tosiima. Nimubuuza bote bwogambe sisiima kale ensirika nga neebasa omanya kati kanzire wa mukyala wa Fine Mbabazi Millicent ekintu kino tewafunyemu ku suspect wanje beautiful byaddala Soko je neighbor kale mukwano nsanyusa okusanga echichi kakati tuwalabyewo mbeera yonna ku suspectinga nti omwami wayinza oba alina kya planning emabegawo. Nze ebiseera bisinga sibeerawo nkeera mbategekera kyakulya nengenda wakolese yonna wayonjo kyokka olina okugenda okole bannange nenkomoosa wa 9:10 ntegeka ebyekyeggulu boyo biddako amayinja kati mba sisobola kukola ki kumanya nti oba yabadde ku simu mulekera simu ye nengenda ye oba teriiko muliro mulekera yange nengenda ekiki kuba amasanyalaze gatusumba ate yange wakiŋŋambako nonga shifa bw'otanfuna ku simu mba ntadde wantu bali bakukyajingira ate ofa kukyajingira kubanga bambi kati yange baba teriiko muliro kati omwami wo biki by'oyinza omugamba olwaleero okusinziira nti okitegedde nti akulowoozaako mu ngeri ey'enjawulo. Nzikiriza njagala Eh. ebijja mbamanyi
Swana omugude ekirabo kya birthday. Naye ye n'owetuuka n'okugamba happy birthday tasobola. Negamba nakimanyira audio. Audio? Aziyita audio. Audio lwaki aziyita audio? Anti gwe musuubiza. Omugamba ekintu n'otatuukiriza. Eba audio. Eba audio. Akonkayize. Oba tolabyeko eba audio voice note. Okay. Yanfuula audio man. Audio man. Lero tukisazaamu. Ye mugamba. Sirika. Yebale. Kitegedde. Mami. Gye tugenda tukyagenda mu maaso. Olugero lwaffe lukyali luwanvu, ekitabo kyaffe kibikkula buli lukya. Gye tugenda kyemusuubiza. Tetuvudde wala kati ndaba ebijja amazibuzi. Era. Tabubuusi. Kati ekinzijja ku mulamwa ekyo ngamba nedda. Simanyi gy'ontwala sisobola. Nfuna warning. Ebinene nnyo tubiyise. Eyo togendayo. Komawo. Yes. Kati Katonda kubeera ne Katonda. Okay. Omusuubiza omwagala. Mwagala naye akimanyi. Yanjagala. Akimanyi. Anjagala. Yakimanyi. Yakindagirako ddala. Yes. Naye kati nze nsobola mugamba. Nze manyi n'omugamba. Kati nange nasalako. Nawe lavosa otugendeezaako n'ogimuweerako. Akuleka mu 9 nga ye ali mu 5%. Nobaako wewoogomera. Kituufu. Olumu tusinziira ku mmwe. Leero agireetedde mu ango ki nange nsaleko neekomeko. Kati tugenda kuddayo eri. Mugenda kudda mu mmeka kati. Ogenda gitopinga. Kati atopinze. Otopinze. Bannange. Yali yangamba yasala. Kati wulira. Yali yangamba yasala. Kuze nimugamba nono wasani enze yange ekyali waggulu nagamba olimba. Gwe. Nimwe mwenga nkwaga nagamba olimba. Eyo audio zo. Ezo audio. Ezo audio. Kwanza kale ompise audio. Nenze nkwagala. Nga bwati. Ngamba nze nsaze. Nange nja kwagala nerekeremu sijja kwemalamu. Naye kirungi akikola akigambye kati bwakola ekyokwerekeremu abo kiraba nti kati yerekeddemu naye nga njagala. Angamba tuli kale friendly. Sigamba tusanga oba muli friends. We are friends. Of course. Mukyala ate friend. Yeah. Sigamba nti oba olwokyaleseeyo olwokiso gamba teri kusanga ntawaliro ekintu kyokweka. We are friends. Ngabo kiwulira. Mpulira muli nti Katonda gyatutwala wanenemu tugenda kuwa obujulizi obunenemu. Nnyo. Tugenda muweera obujulizi. Katonda takola nsobi. Ate gamba buli omusajja wona fuula omukazi o friend. Yes. Si kubeera na mukazi. Mukazi akulengerere mu ddinisa agambe tufudde wuuyo akomyewo. I know. Abasajja abatujju lwaki bawasa? Ne bannange lwaki mazima ddala. Omukwano abasooka ye bukazi. Amanyi walidde otya wakoze otya. Nga ne maama wo tannamanya bawasuze. Abasajja abatujju lwaki bawasa? Okitegeera. Nenga lwaki batunula ali obabuuze. Owulira omukyala gaye tubasalidde magezi ki? Omusajja yigo kubeera ng'omukazi mukwano muwulirize communicate. Kuba kati gw'olina yamanyi buli kimu nga bw'osuze akuzaalidde abaana tebeetaaga DNA. Yes. Teyeetaaga. Bafaanana. Bakuyita maidi. Ate bamufaanana bafaanana nti. No. Donera baki. Kisheri mami aze. Oyo mami wo. Amashero nani mami. Maidi. Badde manyodo anti waabo ze bapikinga. Bambi. Abasajja balina okwebaza abakazi abazaalira abaana. N'omwagala. Omuntu nze kambabulire omukazi labe. Kati nno okwebaza bakuleke naye batuwe fees. Batuwa fees tuwerere ku baana.
nene fees tebaleeta ate nga balina obusobozi babuyina njukira mwaka edde tukubira essimu baaba naye taata w'abaana alina ssente okuleka kati yafuna suga mami yazirya ate shuga mami yalya ssente kati waki shuga mami yalya ssente anti tetumanyi lwaki omukyala akedde tukubira essimu natuga omwana amukoma musiniya tu babagenda mukoma musiniya tu anti ssente zimuweddeko omukyala eziweerera omwana naye nga taata we alina ssente naye mukama naye nga byonna bambi katonda yasinga omumanya kubanga katonda akeera n'akuwa omwana oyo nga amanyi ojja musobola kati bw'otatoola kuwa ate mu kyenda kyo musaayi gwe olina emikisa gy'oweesalako mumanyi lwaki abakyala ennaku zino bakoze nnyo ssente b'amaanyi abakyala bakola emirimu egy'amaanyi because batwala obuvunaanyizibwa bw'abaana abaami bwe basuulawo kati emikisa gyandigenze ku mwami negigenda eri omukyala that's why abakyala kati emmotoka eziri ennene ezikomeo zisangamu abakyala amataka za apartment babikoze abakyala omulembe guno because bafuna those blessings omukise guba gwakyuka yes era nze neewuunya ng'omwana wo ng'olina ssente ziwerera omwana yes neno osanga okyayi yamuzaala n'okyawera n'omwana ate mumala ne muwoza omukyala akukyayi omwana kati omwana naye aba alaba kati kati mami agerera ayinamu mami kakati ebigambo ebisiibula mukwano abatuuze obagamba ki okisanyukidde kye bogeddeko ekya meeting tugende eka kati nagogera tagalina golo basisobola kwogera tewakwogera fewe tuli tulinze deeti essimu yange ogiina weeyo kati gijjeeko Becky yenze Hope Shifa Kawombe so fewe tuli bwe muteesa dio tutandika meeting zaffe we are always going to communicate ne remba ndi ewala ole ebituka ndi eyo 40 wawa era still mbanja kubaako ku ssimu nga tuteesa tujakubera mu speed kino si byakulinda speed tugende kabambi tusanyukireko wamu celebrate emikwano tugigambe ku budget ebyokwambala bivuddeko ebyabagole bombi omwami n'omukyala bestimani ne metroni ewa a meeting tulina okutegekeka ateeka tulina oweerezayo kasente akategeka jukira okulaba nti tubaweereza ekintu mu mwezi ogwo tebajja nakikkiriza nno bajagana kubanga mami yamanyi omwami tulina embeera gye tuyitamu mpa abaana tukikole tucelebrating life abazadde eka batulabe yes basanyuke tusanyukireko wamu tujja kugenda tukole meeting zaffe abazadde nkozi babakola batya babagamba ne batuwa date abazadde eri betusaba date tugenda gibasaba katonda agenda kisobozesa amina muti shifa okwambala ku budget kwawedde omwami esuuti janayambala ekanzu munda tebaamu ne best man wo kazibe engatto kabe makeup w'omugole kebe necklace kebe earring kazibe enviiri kabe makeup wo yes aha ne motoka emu tugiina eyo n'amafuta gaayo agagenda ne gadda tunayongereza ebirala katujja kufuna kesi ya senga omutwalo gwa taata bingi tujja kola budget tujja giwandiika byogera so wanji kati ebigambo mukwana ebisibula tusale keki yaffe tusavinga abagenyi baffe tweyongereyo ate tulinde olw'enkya bwe lunaaba nsiimye omwami wange anamulabisa waliko ng'afukamidde wali tujjayo nno bakati ate kati yakati yali mu 10 kati nkwebaza okushifa n'otuukiriza bulijjo nkolaako ku simu ku YouTube nenyumira abatambula aba disappointment obalabye naye kikutuuseeko leero naye kirungi kale badde sikukutana esimu nze njireka wano n'engenda kubeera n'obwesigwa naye waliwo okuba naye yabadde angamba njagala gwenyumya naye nga oba yeoyo tabadde eyo bw'ojja nze nkutulako so nensiima
timu yo yonna gy'oze kukola naye neneba nemwebaza batuusa oyo asaza amagezi bitya abadde ogeramu amayinja ngo 2 n'ekitundu tutwale noŋŋamba tusobola funawo 2 agambiddewo tugende tusiibule omwami bw'ajje nange tukusiibula gabasiibe oba tebanagatwala batwale gange ngakonero ogakenero bali kutuute ne ogakona nga bakulaba ne bakusiibira era mugambye tugendayo naye kamera mu kirombe nolaba nga tebigatta ekuba gye twali tugenda omusanga yalemedde wano twanditegeddeyo gwomanyi kyabadde n'okukubira nkugambe essimu nziina ina ne mukwano gwo bonna nasobola nakunimba jangu waka nenzijja mba nagenze n'essimu kati mukwano kikyogamba abatuuze nga tusiibula mbebaza bwebaze tubeererawo mu kitundu manyi oba wakayingira ekitundu ekipya tekiba kyangu naye bw'osangamu abantu abalungi kikwanguyira n'okusinga gwe wabadde okirowooza kati mbebaza mbebale okay kati munange ebigambo abatulaba eri abatulaba wabula kintu kimu kwesiga Katonda n'okubeera mwesiga oli gw'oba olonze n'omutima omumazi oba n'omutima ogukumagu era bwe tunalonda lwe tunatandika miitingi zaffe ez'okugenda tukyala ewaka tujja kujja tubakwatireko miitingi bwe zinaabeera tuzibalageko tubalage ne bajeti yaffe gye tunaaba tukoze waliyo eyo abatulaba mu nsi z'ebweru abantu ab'emitima emirungi abeera awo n'alaba ekintu n'agamba nti kanyimirire wamu n'abantu bano tubalinayo abantu baffe abalungi ennyo ennyo kwe bali abalaba era nga bakkiririza mu puroguramu eno okumala emyaka mingi nnyo tubalina bali America bali Canada bali London tulina bali abaana bakola mu biyumba Oman Saudi Arabia Qatar Dubai bebabaweereza abebweru bebabaweereza abebweru abo bantegeera okusinga kumwe wano data kale mikwano mwebale nnyo mwebalire ddala okuva ku mutima gwange ndi musanyufu eri obulamu bwammwe ne Katonda ogatta abantu abalungi mwebale kubeera ekizampe eri abantu abaggwamu essuubi kati waliyo omuwala ali eyanoonya obufumbo ogenda muzzaamu essuubi waliyo omwami ali eyanoonya omukyala ategeera genaga olaba naabo Katonda yaba blessinga nange nja kufuna waliwo omuntu gwe mulaze nti eddiini bikola gyeri omuntu bw'olokoka n'olokoka ebituufu nobanga toli mulokole naye nga weesiga Katonda abeera omu naye gwe mu mutima omutima gw'omulokole nsobola obba omusiraamu naye ng'omutima mulokovu oba si mulokovu osobola nobeera omulokole ate nobeera n'omutima ate omukyafu oba onfuna nnyo mbalabye nabo nze bangi abakunyigiriza mu ddiini mibi so kubeera n'omutima ogumalwa n'ekyo kyofunye oba musajja oba mukazi tusabayo ku kibiriiti tusale keeki yaffe bakireese abo obugole buguddeko wasuze tomanyi nti enkeera onaaba mugole kati onaatuwerekera tugenda kukola miitingi zino neiba tugenda Kabaale abasajja banange ekyonyize wano nange Luganda sirumanyi bulungi tunetukuwulira kino kiraga olina omukyala mukwate bulungi tomanya obirabye tegeeza bulungi omukwata bubi ate nofuna ekizibu bagamba nakweganya naye kano kantu kasiga mukakyala kayogedde nga yali bulungi yambisa bulungi nange kisobola kubakola ki nange bandomerako kuwulira mu situliita we Kampala era omusajja yantwala yali musirikale bamuyita tumwinooba namala mulago omwezi namalayo omwezi ninfuna turanzifa yokuntwala eggwala bayita mutorere St Francis nimalayo emyezi 4 ati nje bandomera mu 2014 mu Gw'omusanvu
nimura mu rware emyezi 3 kati omukyala esawazi nakataina abakyala aina abaana 3 omukyala wange naye bambe abasajja abakazi tubala omukyala wo yasigala naawe wali Kisoro bambi nimara no kuzimba enyumba ya mwamba ali bulungi wakubena kasendera we nabona ubwo manya abasajja era nakomawo eki inzireno ninkora naye ekirala omukazi omulala ate eno lino omwerabira sisobora kumwerabira yani bali mwogerako kati sisobora kumwerabira ndi mulimi ndi mulimi mpangisa nindima ningora era mutumireko omukyalo mwebaza okuberera waliwo abajjo birabanga bamumanyi mukyala banje bamwita Shimbayi Vestina sawa zina ali Kisoro nze njeno mu bakisonyonya kasendera akalaba era ali bulungi nnyo kati ngamba ku basajja bannange abeyo oba bali ludda wabamanye kigambo mukyala kiki kubanga omukyala ngoba omukute bulungi nova bakanga oli bulungi n'omugisa gwa kusabira singono yayisanga ono bubi onafuna ekizibu singono yadduka kati kagambo kasinze kwogera mu byonna ngo nange singa kyandukako nanje yeteka mu gifanda nyinge omukyala nikimutukako naye kati nze ndi nawe nali Rwengo omusajja mutambuze Rwengo Masaka manyiyo nasanga omusajja nga musajja aina omusajja we bamufumita ebisomo kati nga abasabwa ati omusayi kujja naye nga bamutunze naye nga mukyala we ng'omukyala anywa omwenge nga akuba akama ndowayi ndoli omusayi buli wemukwata mu kifuba atanziga omusayi ndoba rero nzura ng'amugeyaata omuntu nagamba nimugamba gwe musajja mwana nawe weberere omusajja mu Rwanda atogende kusuza mukyala we nagamba kakati obaya nimugamba kyokoze kibi oli mu Rwanda ate mu kifo kugendera bireba atogende musuza boli ansiga omusayi rero kansule naawe naye nga biba si birungi ebyo nyini bisobola okutta omuntu watanatuuka kufa biba si birungi kakati abantu munange tube n'omutima tubura batuve wereyo nguyu mubara katari nga mwanyi naze kwa nange mveyo Kisoro nitujya naye kati umusajja gwenkora naye ari mukatwe musajja naye aine emirimo gyako naye tukolagana bulungi mirimo negitambula bulungi kati kuvana ndone cyenyize cyamanyi cyengenze nacyo bambi bari mwebara ne wafe Kisoro usi mujya kujya naye rugendo rwambu ndumanyi naye wowe sigenze ndumanyi ndumanyi Kisoro manyiyo omakabale wano ne kabale sikumpi nyera rabe tugenda nabo mwesibe 2 tugenda nga leero ne tusulayo ng'emikolo gyanca tugenda tunywa tugenda nga leero tuvugira ku pesi zaffe ne embaga ye waffe teringizeno kati ffe ng'obojja abali be bakutegekera byonyo bisangayo byonna byonna batutegekera naye naffe era tubaako bye tubatwalira nebyo batwalira naye bo n'obusera tuwadde tujja bulya be balina n'akalo saagalo bagambe ngo tubatu osooka bagamba n'obategeeza abeeyo njagala mbaagalako nnyama bagaba ennyama ennyingi anti nze nyanye ennyama ndi wankima n'amata amata mangi nnyo be bayisha bwe ande olabe waffe kati waffe baliwo ebika 2 bamwita omulamba n'obusera kati obusera si buno bupakinge bwange beera pipa kidaala wali pipa tugenda nywera mu pipa nesunze twala ekikopo ni basena tugenda nywa akasera amina oyo muko bambala gomesa abewammwe bambala ki mishanana tugirina tulina emishanana tulina ebinyankole buno bubaako obuteteeyi ebwo obusuuti ne gomesi tulina okwambala ne ku gomesi ne ku mishanana byonna kale yemuka tusale keeke wanje kati kyendabye ekiwanguza abaagala nabano kwagala era kwagala mu mutima kituufu omuntu kasitobera n'okwagala yalabanga ku munne ng'amwagala kyekireese emirembe kwagala kuleesa era okwagala bagamba nnyo banaye abalaba programu zaffe tuseka ne twogera byonna amiina metu waffe naye nga weebale byonna twebaza Katonda olw'olunaku luno tusale keeke kwata hana muliwa kam tubale 5 4 3 2 1 0
celebrating kali kogambye ebana nga batulaba eno si birthday abamumanyi muyinza ogamba ne batulyako birthday. We are celebrating love. Okwagala kyogambye tu celebrating kwagala. Tulidde keeke eno nga tu celebrating abagala n'abana ababiri ate nga tukkiriza tugenda sala keeke endala ey'emikolo. Keeke yaffe tujja gireeta kigula luggi kino ate Katonda kyatuwa emikolo emirala mingi nnyo ddala. Yes, byonna katubikwase Katonda ye amanyi. Birthday yani leero? Oh. Katonda mulungi tumwebaza olunaku olwaleero. Yeebale nnyo byonna byatukoledde. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwokumukumu bwotona surprise ekisoka wantegera kuva kukagere mpaka jinkoma kyokumwanono mbajyawo naleta naffe tubaaniriza n'abanayagala tuwerekerako mulabe ku bana ababiri ffe tubaaniriza tewali buzibu famire ogyegaseeko kati era kiwedde tugenda banywako obuseera abatagenda oba omupipa yeyo nkoze wali n'akalo yeye tugenda lyakalo mikwano wanje surprise abenganda zange bonna surprise bambi era mwenna bambi mwegatte ku mwami ono abamumanyi muweereza akameseji tutandike meeting zaffe mwegatteko tugende bamukyala we tukyale ffe wetuba ababalabye leero tugamba nti weetuli ate mmwe ababaddewo nga babamanyi. Why not? We love you so much. Lenga muzikirize mbasiibule. Bye bye. Nafuna family endala wali eddundu mubamanyi kamani mani eddundu bali eyo mikwano gyange bali eyo abo nange nabafuna bali eyo bantu bange nabadda omumanyi waliyo nabadda omumanyi nabadda mukwano gwange oyo nno best friend wange eddundu wali. You love me so much. Amina neyanziza. Kale thank you bane kamba sibule naye nga wadde tonampa nakuhaga twali tugula mayinja enamba yange agikuwe sinze Becky mukwano obadde ogenda munoonya banyumya kuki okitegeera kale mweraba mikwano katweyongereyo kale we keep in touch. Mwebale nkulabye obisobola obisobola eno gyenkuwa yene emba mu ngalo Airtel bajja kukwata balala 782 10 15 69 wendi tusurprising abantu onjagadde nnyo byebyo wetuli. Amina. Nenga tukikole Katonda ajja tuyamba muteese nabo tugende bambye surprise ataka tezileta hatataka wabulonina siku bino byokola mwana konina yotula byankuba Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa